guno omwaka gugenda kuba muzibu nnyo bannaye. 2025 twakamutandikako yakatambulako ennaku 2 naye alinga gwetambudde emyezi nga 6. Ekigenda maaso mu ggwanga Uganda ebintu byogenda okubeera nga tebitabuka, era nga omuyimbi Pallaso avuddeyo n'agamba omuvubuka gwe Alien Skin nze nakuleeta ku ssiini era ngenda kubeera nga ate nkujjawo ekiro saawa eno. Pallaso alangiridde n'agamba nti wonna wonna wanaasanga fulaga ya Fangoni Forest oba unaona wanasanga omuntu ng'akutte flaga ya Fangoni Forest oba kivulu kyoba kivulu ki, omuntu yajja kubeera ng'ateeka mujjuutuse, era nga avuddeyo natukakasa n'agamba nti tebinaggwa. Nazze omukulu n'abeera ng'ate yeekweka mu nnyumba, n'abeera ng'ate ayita poliisi, naye ekiddako ekijja mu maaso awo wona wona we tunaakusanga ojja kubeera ng'ate otuwuliramu. Era nga Pallaso avuddeyo n'agamba Alien Skin bw'oba mugezi beera ng'ate odduka mu ggwanga, kubanga ekijja tekigenda kuba kirala nnyo. Wandabisizza ku stage nga seetegese, naye ate kigenda okubeera nga tekijja, kigenda kubeera was n'okusinga ekyo kiwalabyeko mu makaago awo nga abavubuka basazeeko n'amajambiya okubeera ng'ate batematema buli kiramu kye babadde bagala okubeera ng'ate basangawo awo. Era nga wenjogerera saawa eno genfunye omuyimbi Alien Skin mulowooza tasenguse wali kabira. Ennyumba agisenguseemu era nga kiteeberezebwa ayina ebitundu byazzeemu walala, naye nga eno emakindi omukulu amugobyeyo ne ttiimu ye yonna yonna, era nga agambye wonna wonna wennaasanga Alien Skin oba kivulu ki oba kivulu ki agenda kubeera ng'ate akiwuliramu ne ttiimu ye. Bino byonna nja kubeera nga tebikutuusaako bwetuula butuuzi wano obeera ng'ate ogoberera subscribinga bw'oba nga obadde tulina okubeera ng'ate otegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera ng'ate kakuyambako okuwa amawulire mu budde bwennyini bwe nnaaba ngaleetedde mu video. Ojja kubeera ng'ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section nakutegeeza nayo eri open beera ng'ate osula wansi endowooza yo ku biki byogenda okubeera ng'ate olaba. Nkomawo n'amawulire amalala mangi naye nga funawo musooke mulayo bino ebigenda maaso temubaawo. Ayago aliyenyomuwo gamba aliyenyomuwo aliwa ali kumuti labisa ali kumuti gamba barasa muyi ani barasa muyi kola bwotyo kawansi kamangu kawansi Fangoni bosi kawansi kibanda kawansi va waggulu kawansi kiwedde. kati ku mukama wange Pallaso kye yakoze Vegas nteekeraako ennamba ye ngenda muteerako, njagala muteereko wano $1,500 abo abaana abakoze omulimu bafune ekyemisana abamuyambyeko okusiimula blackboard ng'asomesa waliwo omwana wa Pallaso wano omu ajje kulayiva munfunire Vegas atulazire ku baana abaana ba Pallaso bonna ababadde mu gundi betwagala wano naffe fena tugenda kukka wansi kyemugamba temulaba ng'omuntu wa azannya saakaasi n'empologoma, naye lunaku olumu empologoma ezo ne zimwefuulira ng'ali mu keegi. Kyekyatuusewo neggulo wakati wa Alien Skin ne Pallaso. Empologoma zamaze ne zeefuulira omusajja abadde azicyanga n'akati mu keegi. Kikyentegeeza Alien Skin amaze ebbanga ng'ajja akwata ku masigiri nga tegamwokya, agakutteko agawera nga tegamwokya, neggulu yakutte ku sigiri. Era mbadde nsaba Uganda Police temwefuula nti nno bino mubiyingiramu, kubira Alien Skin azze alina ebintu byakola nga mwefuula tabiraba. Ebitongole ebitwala arts ne talent simanyi ba leaders nga ba Eddie Kenzo Fina Mugera temubiyingiramu. Alien Skin azze akola n'ebisingawo ebyo ne Pallaso naye nga mwefuula tabiraba, kati nammwe musirike. Ba motivational speaker nga ffe abaze babuulirira omwana oyo era batugambye mubuuliranga ani bebebebebe sigwa omuzaala, kati naffe ntutegeera nti nno omwana owo aba tannafiirwa bazadde be, kitegeeza be bamulinako obuvunaanyizibwa ne mukazi we n'abaana, naffe ntumwesonyiwa tumula duniya wani tumulekera ensi yeba emukolako. Ate munnange bukya ekintu ekisinga okuba ekyettabbu mu nsi muno kwekwewa tayito zotasobola kudifendinga. Ne mubajulizi mulimu abattibwa lw'amannya naye nga bandisonyiyibbwa. Amannya nga buuza abali awo, Mwanga akubuuza bali awo mbuli erinnya lyo. Munno wa Mawaggali ku Mwanga
nakuwulira nti nerinnya weyita Mawaggali bazeketta ewamwanga gozoketta abamu bayokya lwakumanya ge balina naye ekyali ne skini kyampadde ekyokuyiga nti tayitero yali balwanira eya mafiya boss mafiya omutuufu ya ne munnanga tenze mafiya omutuufu mba mumanyi okusinziira ku ngeri bonna gye bazze boolesaamu obukambwe bwabwe n'ekibalaga nti nno bamafumbi. Omu yatundako ku kokayina nga we nabagamba mu kavidiyo kange mu Amerika ebbanga lyonna bamusiba kuba nti naatunda kokayini. Kokayini mu Amerika okumutunda oluli obulamu obwo obutadde kubeera ku matigge oba otambulira ku pisto na mmundu essaawa zonna libeera ssasi nti mukama wayinza okukuwa gulaamu nga 2 aba yeetaaga omuwesereza gulaamu 2 ye n'akutoolerako. Ebiseera ebisinga abantu abamu beeyitamu n'akwata gulaamu ezo n'adduka ge amasasi g'owulira nti nno bessa abaddugavu betta lwa kokayina. So omuntu yali akoze ku mulimu ogwo ate abeera wanjawulo omukko okusinga gangster wa TikTok anoonya ebiwulugoma. Nze ng'omusajja omugezi mmanyi amusinga ekibuli. So nsooka ne mmanyi ono yaani. Paraso okuyimba kwe yalina omusajja gwe yayimbanga naye omuzungu edda abajjukira Pius gwe yagendera mu Amerika yalina gayi gwe yayimbanga naye omuzungu bamukuba amasasi nga Pius alaba. Ono ekikanga bwe kyeyakasooka okulaba banne nga akakola akabatuze n'akolola oba ebikuula kyekikanga bwe kyeyakalaba mu dduniya. Naye oli Pius akulaga nti abadde ne mukomera neraba basajja banne we banaabwe bwe beesiyaga naawo nezo zonna zivita. Ng'ogamba ebikanga ba Pius byayiseemu ba byalabye ayinza okukubeerera omwangu olw'okuba obeera ku TikTok onoonya biwologoma. Champion Saba afande mudogo bannange buli waafuuse buwundo bwabadde mu siiringi eyo nga bukutte bumiimye buti. Champion Saba simanyi afande mudogo simanyi Kerementi obubwa nti bwakutte zisiiringi ne bwenyweza buti bubanga bannange bwanywezezza buti ng'okuyingira obuyingizi gye bamugamba ali mu siiringi bannange oba omusi. Munnange nabo bali ku musaala bagandi. Kale kye neewuunya towaaki ofiriminga oyita poliisi ng'oli mafiya. Otegedde kye bayita omusajja okujoogera ewuwo. Ye peni yayogera oteeka ku bawagizi ba Kyagulanyi nti ogenda ofuuyirewo biranje ewaabwe ku kitebe naye gwe olabye kye bayita omusajja okukubira mu geemu yo n'akuluma nga n'ennyoka ali mu nnyumba n'abaana bo. Omusajja najja n'ayasa ennyumba omusajja obusuubu bweyamalidde ku obumotoka abakukwatako lasita naye naawe mbategedde eggulo nti oyagala nnyo obulamu mbadde njagala ofulume mafiya boosi va kubeera gangster wa TikTok wandifulumi abasajja gye bandiyonoonye maanyi ge batadde ku mmotoka wanditaddeyo omubi ne basampioni sababo simanya afande mudogo babuwundo babatimeni bakutta tofirimingira mu ndabirwa tokubira ate bayo okubira afande nalumana mb'omwewaze wanyo omuinfo don't inform anyone mafia takola ebyo tulage nti goli mubi wazalibwa kutulumya mitwe genda Pius ono mwamusookereza nalabye akatambi Paraso omusajja watunga ayimba n'oleeta emmotoka mb'ogiteeke mu bantu wakati naawe okole stage eyiyo. Paraso yamalaze omulimu gwe nti agwagala anoonya amata g'abaana so teyagisazizaamu yayimbye mpaka ku lasiti n'asigalawo ng'ayimba. Yayimbye n'asigalawo ng'ayimba era n'agalaga nti nno gwe wadde oli mu kudistracting abawagizi be ngenda kuyimba kye mwakola mu kitonde ekikyala kye bayita Jasmine ne mulowalinga self-esteem ye bambi era nakyala n'ava ku stage nga yeebwalabwala bambi n'agenda ng'aswadde muzze mukikola. Nze muyimbi waawa oda mu nkuuka mbuwanika omukono musimanyi omufangoni kyokka kye kigenda okuwonya engatto. Yakoze statement eyo mu nkuuka alini skin naye nga kuva ddi omuntu wa Kabaka yazze okulya esendeza z'okwirabira omutanda we mbugwe omugamba mbugwe wanika omukono omufangoni kyokka kye kikuwonya engatto. Kuva ddi ng'okaka abantu okubeera abafangoni ssebo abantu bayimba mbateddemu bifulaaga ffe bifulaaga twabirabalabadde abajjebbi bawubye zifulaaga Firebase yalina zifulaaga bane bakowa n'emikono fulaaga zibatambuza ebula ffe bifulaaga twabirabalabadde byoteeka abantu mu maaso mbotekeyo fulaaga bwemuyina amaanyi nedda ssebo bwemuyina byakkola. Ekyasinza okunkwasa ennaku maama wo yagadde okgenda bambi ofuuyisa yabadde alina kubeera nga bambi yeyambira mu ppoti y'omwana wo omuto. Bafande mudogo bonna bakojoyo ng'abasajja bali bweru abasajja bangwaŋŋuli ng'obukolwa buli ebweru lasita olabe ennyumba we yakufundiridde ate nnago gakyalimu abagero ojja kugwa ku mulala era ajja kubaako era kyakkola. Ffe twakuta tulage obwa mafiya bo ffe twakuta
twakuta nera site kisinga okunsesa aliye ntinjaga ikyero nsomesemu wati wabadde ofiriminga ng'ate olopera fe aba ku TikTok saakutegedde genda bugenzi munda omusajja omwennange n'abasajja mubakube engatto abasajja bundo bwakutte embuto ne zibuluma jjukira bwabadde bwalidde ebikoola kati ebikoola nga bibusibye balina okukka wansi okunoonya bigigi n'amazzi ne Buganda walagi baabulese mu luggya abasajja bazze embuto ne ziruma bali waliwo nogwempulya gwe bayita Juliyo ate mulabe simanya atutte omwana sayo omutwe baagokubye ate Juliyo gwe bajja gwe bawana nti ate wakabi ne Juliyo ali amagamaga bumazimazi bagamaga mu SFC olabye abasajja ogamba abasajja bajje ku kitebe waliwo eyakulumbye nno woosula nga n'ennyoko mwali bambi aluka mikeeka olubuto kalume maama bannange kapame mu poti y'omuzzukulu bafa ne mudogo leo baagala gikozesa ate waliwo oli bannange amazine gawunyirira ennyumba ngo abasajja babagambye mu fulumi bulingi siwanyi 99 bulingi 99 ate 99 yaki gugenze mu show y'omusajja n'otiikayo sebiva kolyo muzze mubikola nze natidde Bebekulu natandise okubeera ng'atambula n'abavubuka abo Bebekulu gwe mbadde manya atambula n'emmundu n'omusajja professional bouncer Cobra ate mu nkulabe naye bose ba champion Shaba era nera stategwe ate na Bebekulu naye saakutegedde omwana dde kibanyi omwaka gugendedde bubi wafulumya akayimba tekanyuma kalinga kadoti ate kati ogenze ku nkuuka kingisaha kubuutikidde terinadde asto obuukabuuka egyo emyaka abantu baganya okuvaamu yadde omwazi okugamba nti kino ekyo kivuddeko bakulimbye mu kabaka ajja ku stage kumi bagamba saha endulu negira ate rasita mwana ate nenkulaba ngo oyagala kubiira nga mwagala ku ebifo bibabugumene saha wansi ate nga saha kusinga ate rasita kuvadde ebyo si bintu byo kati te mundu bakuwa yaki bukipse jjo bate mundu bakuwa te muri masasi mugamba agizeeyo obiringo otamba n'abasajja ne rasita ate gwe kuno kuide ku stage mugogamba abantu mbo amufango ni antu gwe bacha kutuma topu ate alina atumye gwe omugambe mbo ogamba abantu bendi bafaane mbo omufango ni angambe ali mukubajja rasita enyimba modern music yabadde yaganye to inawe si fan base yadde yaganye nena sita nawe you can bakuvuluze kweli banagi nenga obukolwa bwo bwafuuse obukolwa abasajja ne bafuuka obuwundo bawa obuwundo bwekutte waggulu ne busirika oyagala obulamu papa oddangayo title ezo zidefending ekigambo taito kikulu wetuuma erinnya ly'omukugu nze neeyita Lucifer nesisobola kugenda bayitayo batya wakafere wabeera abasezi nange ntya omusezi ntya n'omulamu naye neeyita Lucifer ne nange nina byentya taito ozimanyi zetuliwa zirifending ekituufu twalumbiddwa naye komanda mudogo omalamu amaanyi abasajja tebakutuuseeko naye n'otunula ng'omusokoolemu ebyenda Agenti komanda mudogo atunulidde emiwumbe egyakoleddwa kabalaza ka bosi we n'agamba abasajja eno teyabadde egaali babadde bayeekera komanda mudogo atunulidde emizi gya palaso gye yakoze kabalaza kaalieni n'agamba abasajja banyozi gino emiwumbe egyengana akabaketi ngitandikirewo giyoolawo komanda mudogo twandigumidde kugwe wamuzajja waffe maneka kulaivu zino zijja kukyaya abantu byonna bibi naye komanda mudogo tumazeemu amaanyi toyinza kutunula bwotyo toyinza kusowotoka bwotyo kati singa egaali yakukutte bulijjo tugumira kugwe tugamba papa menke waffe sekirite kulukulu nga weesowolayo olinga nga weesowolayo olinga omuggyemu omuka watane kyazize komalamu komanda mudogo maani nga kukuba liiso ku mizi palaso gye yakoze kabalaza kaaliyeni ne palaso njogo oyinza otya okukola emizi okabalaza k'omusajja bw'agisalamu ejjirita n'olyoka obutukabutuka ennyuma ate we are going to deal with you traditionally nze nkubuulira toyinza kuwangula bafaŋŋoni aliyeni nkukubira essimu zikwate nkutwala ku musangiki abo tugenda kudiiringa nabo traditionally
naye komanda mudogo nja kutuogezako omwana mudogo yatunulidde emiwumbe oba bediefu be basazeko fanoni bano basuka kukubeera ku gaali oba bemusikisitini musajja yaleese bayeekera okola emize omwaguugo bwegalidde wano Alien Skin twakamala omubuulira ku kyeruzira ku kyabaddewo ensambya era ddiiru ennene yagikutula n'abasajja abamu besijja kwogera mannya olw'okwagala obulungi bw'omulimu gwange n'ebirala. Alien Skin be yakutula nabo ddiiru be bamu ku bagenda omujja mu bulamu bw'ensi eno ekyo nja tteekawo n'obulago bwange babutwale kubanga audios nyingi nnyo ziri mu archive nga zigenda baasa bonna kati okwetaasa okwatika bajja kujjawo projekiti yaabwe. Alien Skin nga tuzze ku byabaddewo olunaku lw'ejjo lw'enkuuka oba olwasatu mu olumu. Alien Skin yalina pulaani era Abitex yali agenda mugaana okuyimba mu nkuuka. Mujjukire ka video Abitex nga abagamba agenda yimba sawa 3 zennyini naye abantu yajja n'asooka alinda baali bagasooka kwesula mu gaali ne King Sir yagaana gavana Palaso omumanyi Palaso agenda okugamba nti nja kukuba nga walayo omusobezza ali ize okitegeera ali vele ize nnyonnyonyo omumanyi nga tukyalina ekke nga yasinga n'okukakkanya ayagala buli omu amubeereko naye gwe weebuze lwaki yagaana okukwatagana n'ono omulenzi yaleeta ebyaganga site Uganda ng'ate tabimanyi okitegeera blood Palaso abadde mbwaganga sita mu Amerika emyaka emeka olwamujja mu kkomera bwe pa ne bamudipoting omuzze e Uganda kati Alien Skin atandikidde ku bukoola osobola ochallenginga gangster wa Amerika osobola ate eyo first sample mulinde ekendala ejja yagamba Nuupu mbwa agibuulireko bamubuulire dirwali lwe baliyo emisana agendeyo badde nsaba ye yennyini ayiseewo nga bwe yayisiza obubaka ng'ayita poliisi agambe Palaso nkyaliraako emisana security weeri Palaso alina abalenzi 4 ate obamanyi Brad obamanyi sijja kwogera manya abake naye nga bamukedde bukeezi bana bokka bwe bati akakabira tugenda kasanga nga kisaawe eky'obuyinja Mwezo kamfira bagusambirawo emyaka 5 kisaawe kankulyamuko kamwa katono eggaali endala egenda olumba Alien Skin yagambye tebajagala ku ballot paper nkakasa nti yayinza okutuuka ku lunaku lw'okulonda nga takyavuga eggaali ejja endala kiriza obagaana agenda jasimula nga yasimula musaayi ate ogw'ennaku omanyi waliwo ennaku ekuluma ate ennaku ogenda gikaabira nga buli omaze akwetegereza alaba emizeejo twagala nnyo tubulirire omwana oyo ne Kididi yagaana mbu ye kabejja afunyemu obujaabwe taata akazindaalo nkazizza gy'oli lubaale wa Palaso yakubye lubaale wa Alien Skin n'abulawo walabye akago ke yazinako mu konsati nga kali kaakaguwa akabachwezi kebayita nyanda agambye omutwezi gwe bayita nyanda yadduse laba byeyagese kati ekizibu kino tobimanya kambabuulireko Alien Skin yasamulidde omuzimu ogw'abachwezi gwatamanyi kiwulire kino ate manyi nti mugenda kalikoodinga kano abachwezi tibabeetika walabye olugoye lwayambadde nga luliko kasikal walabye akaga kalina emitwe 2 walabye omuguwa kitegeeza ki kitegeeza kufa magombe kati waliwo omuchwezi gwe bayita Gahimba sijja Gahimba mwogere asigenda kumwogera nga toliiwo jangu kuba netera kubasomesa anti nze kankubuulire njala nkusomesa ebintu bino bimanye Gahimba gwe muzimu gwe bayita Rufu yatambudde naye yavuddeyo nga tamusumise bulungi n'ayingira stage
rufu yamuyise mpaka ewuweeka. Singa ebigoye ebyo Alien Skin teyabyambadde, singa Alien Skin teyambadde ebigoye ebyo, n'akwata omuggo ogwo gw'Abahinda omuggo gw'Abahinda, n'ajja ku skuuli, ebintu bye tebandi mulumbi, naye yakoze bubi, yanyiziza abachwezi, laba ebigoye bye yabadde ayambadde Alien Skin, tunula badde atunula, ng'agamba nti akaki, akabonero kalabba, ekyo buli lw'okyogera, okola ki? Invoking emizimu giri. Kati gyamulumbi gyali gigenda kumutta. N'agamba omwana sibawo geti. Sibawo guno omuli. Yakambye. Okutya kunene. Yakambye atya. Yaye wagendera musi. Yakambye omwana yanguwa. Galawo gate. Palaso yawa omusajja ono amasanyalaze agakimyeko. Yamukuba oluyi Nedda dokita yagamuwa atya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.